Hi everyone, how have you been today? Hope you're doing great. So today ndowooza ntandike na omukulu DJ Mulo bambi yafudde olunaku olw'ekyo. DJ Mulo. Sad news. Nabadde simumanyi but people nga bamumanyi sebo. Abantu bambi yafudde naye abantu bagambye yabadde ayinamu heart problems. Pastor Bugembe yagambye DJ Mulo abadde mukwano gwa mutabani we. Yaba suspect lays abambi nga bali eyo bakyali babasinga nga bakaba. Ne yangu Mulo yabaddeyo. Yafudde ki? Bambi babadde bamwagala. Yabadde kiki ekyamuse? Nkugambye kyalabika abadde ayinamu heart problems. Yali yafudde nga stroke webito. Nga kibi. Bambi mukyala we nkama mugumye kabadde kanyabo kakyali kato. Abadde ayina abaana? No. Abadde babakyedetingo babakye bewasa. Naye nga tebannaba kubeera kufuna family. Kibi nnyo. Mukama akagumye kanyabo kalajana. Mwekimula ekyemirembe. Okay. Kakati oli omukyala gwe twayogerako wano gwe batta eyali yakedde ku makya okujolinga oba omujjukira. Oyo omukyala. Wali ku agenda yafiira wali ku agenda. Agnes Natongo. Kakati bakutte omuvubuka ategeerekeseko eri akawesi. Nga suspect. Kawesa Edward. Ne banne. His accomplices kuliko Serunjo Jijime, Muyanja Robert, Mutesa Ali, Simaya Busulwa Juma, ne ani Mugambe Pius. Ndowooza babadde bakolagana nabo bikyali mu kunoonyereza. Naye nga bo babanywedde. Era nga spokesperson wa police Patrick Onyango yatugambye mu operation eyo gundi Kawesa yabadde resisting arrest ne bakola bamubye he was shot mu kugulu. Bamubye essasi mu kugulu. Kagezaako ndowooza okuteekawo bebatta oba just bayayi bateeberezebwa buteeberezebwa kuba nti bebatta. Ndowooza bagamba bamukutte kusinziira ku data wa simu. Data kirabika bukiza baakubira ku mukyalo bye baali boogera bikwatagana n'okutta okwo. Bali mu kunoonyereza era kirabika waliwo ekiriwile tebanatubuulira mu details naye tukaba bajja tunnyonnyola. Era omukulu Onyango n'ayongerezaako nti mu kugira okwo basizinze 2 borders ne kumpi 174 sim cards. Kirabika omukulu ono kwabadde atambuliza oba emirimu gye kugamba bikyali mu kunoonyereza naye nga bo babanywedde. Katusabe babenga bebatta oba baba nga si bebatta era baleme kubeera ate nga bateekebwa ku musango Katonda Uganda. Bakukwata poliisi erina okubanga erinawo gwe yakwata ku nsonga eyo. Katonda okwesanga nga mwana Uganda emisango babakkiriza ate nekkirizisa. Kasaba kulaba nga wesibye enviiri, kasaba kulaba nga obeera eyo bwotyo. Naye byonna kale tujja gamba nti kasita babakutte bwe kinazuukwa nti abamu tebabiriimu banabivaamu bwe kinaazuuka obulala kale obwenkanya bubeewo baba nga batta bavunaanibwe kuba bambye omukyalo oyo Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa naye baaba abantu bali kufa okitobono simanyi kikyabadde ate yani yafudde omulala kyekingamba gutewulira nga kumpi buli lunaku tubeerayo twakava wano mu motoka ku tanka y'amafuta kwabika eno maama Gravity kati DJ Mulo enfa ya DJ Mulo efaanaganamu neyajjajja kati ne maama wa Gravity kubanga naye yafa bw'atyo ndowooza kiwaatukira. Oh my God. Bomwaka ntera okulanga wano dokita kati ndwadde ng'ezo era omuntu ayinza okuba nga abaddewo ne complications ogenda okumubuuza nti ate yabaako bw'ati tugamba si buli omu kinaakola ki amanyi kale n'okwekyekkinga system basobola okuwa eddagala nerikuyambako okwegamba ku bintu ebimu bagiyita batya oba akiyita batya ekintu ekyo nti kugamba okuwa eddagala
okuyambako kagamba okweza obujja oyinza okuba nga not necessarily nti bakukebedde nti oba ki naye okwekola service ya ate era kiyita kwekola service kale dokita bwakiyita agamba kwekola service asobola okugendako nange bangu ate si ssente nnyingi nnyo ekyo kya service naye kugamba noweza oba yaŋŋamba nti nja kuwa eddagala ku Luganda atalaaja naye kenyini ojja kuwulira nga mubutuufu kati ozze bujja oba weewulira nti oli mulamu nnyo kati olwo baba bakebera ng'oli mulwadde ekibumba pressure ebyo byonna enamba nze bano oli ajja buzinga ngimuwa nga bulijjo kakati omukulu Kasuku yatubuulidde ku nsonga za Brian White jjukira Brian White yajaaka era yazikira ebyo Balamu yabakuba ekikono abo bonna mulaba ye ali mu kasente alya Brian White omukulu Kasuku atugamba nti jjukira y'omu ku bantu kale abamusisinkanawo nga yakadda yakomawo mu Apple Kasuku n'atugamba yamuadvise nga akole ki living a private life Kasuku nga advising a Brian White era agamba White n'atwala amagezi ge yamuwa n'amubuulira n'amugamba ati lekera okukakasa abantu your financial status ng'okyalina ssente ate nga tolina talina ate nti bali lazima ayi kale era basigazaawo obutono ate yabakuba ekikono wekibata ekikono yali azijjawa ssente White anti tumanyi byaliwo tugende mu maaso tuyagala kugenda era n'agamba nti right now omukulu Brian White are enjoying a comfortable life nga tali nnyo mu media biki kubala ga ssente kuzisaasaanya era yevugira Range Rover ye and like most of his time tajizanga ko tadaga mu Range Rover ndakubala bamuweri gye yalaga omanyi ebiseera bikoje kimbo yangamba yaseka anoboseko bika Brian White bwejo bajavuga babana kivuga mwaka ki ndange najirina nanjo nebifaananyi naye ku kaseera kati bali bamuwadde akaseera nakola kalenjo kyokka omuntu agamba nti tata twaba bukira sente empitirivu mukama Katonda katagulanga ba space dana babali katanaba bali mukuzidwanjiro kwampi agamba nti yashomba ayivugira Range Rover ye obudde bwekale oba batambuddemu abeerako awo ku Serena oba ku Speak Resort emunyonyo so nze baweebuuza Brian White noyitirako ku Speak Resort n'omugwako nomulaba ali nze omusanga ye mulungu yerira byennyanja bye oba eggaba eri ku byennyanja bw'atyo akipinga lo profile era gy'asobola goyogere ebyo zimanyi kakati era mu mbeera eyo Kasuku n'atutegeeza nga omukulu Jostedi bamutute mu rehab Jostedi kiki natugamba ndowooza last week lwe bamutwala mbu someone yakubira Kasuku n'amugamba nti Jostedi yakkiriza bamutwale mu rehab yakkiriza n'agamba yes maybe facing that problem of drug addiction era nga yeetagala okudiiringa nakyo nebamutwala yefuula musima laavu biki maama laavu tekutwalisa mu rehab adda kuba ziri ez'ettaabu abadde banywa enjaga yaabwe eyo bakimanya ayisa simanya biki badde akuba ettabu naye munaye tumwagaliza bikimu naye kuyimba kitegeeza kunywa njaga abantu abo nno balabirawo naye kiranga bayita mu bingi edda confidence nti agenda bakopakoppa nnyo waliwo trend abantu gye batambuliramu etalina kubeera bwetyo nti gwe obeera omuyimbi olina okuba nga okozesa ku vitamins okozesa ku biragalalagala that omuntu asobola okubeera nga tabikozesa nze tolaba nga wendi oli nno ayo oli n'akayimba kaliko kwalifulumya ddi kayimba kasita byonna obimanyi kayimba kajja lwakuba kamunnyo naye wali badde otulisita okolaki timba kayimba kalifulumye naye financials zikyatagala naye nga tujja kukafulumya kankusabire ba abantu bawano ku Uganda tiraji tubasampunemu tubasampolingemu bagambe nti bano nedda
twetaaga ne bawulira buwulizi nga tukatadde awo nze kandi abantu bawano be balina okunsupportinga yoyoyoyo genda maaso mwana waffe anti sosola basampolinga wano kubanga bajja kugamba ate nedda bajja kabba bajja kabba kyoba abantu babakuliriza babbi sijaga nti babbi naye mulimu si buli omu awuliriza nti abeera by the way tyakuwagira wali kigenderedde wokirabira okirabira mu comment section mulimu ababeera nga bubavuma buvumi buli kaseera naye mu comment section yo mulimu abavuma nedda nga takkanya nawe naye nga takkanyanko naawe by the way kasita bayomba bokka gwe mu comment section obaawe n'olaba birabi okay wali gawedi y'amawulire nsumulula osuna kayimba okamanyako kakati nsumulula osuna kalagawa omukulu King Saha yatubulidde nanti kubali abantu baali bagamba ku video Mikwain gye yakola ne Pretty Nicole kwa Pretty Nicole sebo yafulumidde mu video endala eriwo omuvubuka Kakaman Music yamukozeseza mu badde sinagiraba yakoze atya abantu tebannatandika kozi kati yayingira olwa vaccine kati buli tebalina kyakola ate omukulu Saha yagambye you people don't like temulina kimugamba Mikwain tewali kyamaanyi kyeyakola mwe Abannayuganda muyagala nnyo okulabisa ebintu obubi niwekibanga tekiri kati nno n'abalala bajja kati abo babiri vidiyo ezo bbiri omwana ayoola mwe muli eno kati Pretty Nicole kyalina okukola kiri kimu alina okuteekawo ebbeeyi ye naye kali wanadde awo Pretty Nicole amakwagala vidiyo mitwala 2 bajja kuba talina kyagenda kufunamu kubanga tatwakola vaccine forever era bajja kuba bamulabyeko awo ate kati aggweko nga takyalina kyatugamba alamula akasente akaddala kakati omukyala Spice Diana yesterday was her birthday ejo yabadde birthday ya Spice Diana era nga ku nsonga eyo manager Roger yapostinze a very long message waliwo nalabyo noni gwayo Bruno K ngagamba naye agala kulabira Pretty Nicole kati naye yennyini tasobola kwerabirira tasobola kwerabirira nabirabye naye si bya nnyo yennyini Bruno K tasobola kwerabirira era nagambye wowe maama tufudde twakabako lwasa kati ne Bruno K ali akamunyikira mu Pretty Nicole befuula mulabirira bannange era abasajja be baagala okumulabirira kozi omukono omukazi yageza kumulabirira anti ye bali bamuwulidde amaka nedda hajati yabiteekamu bbaawe muna yalabirire ekyo kyoga yali badde olandowooza okusembereza kati bano bonna bagezaako kukola ki balabirire Pretty Nicole multi yetaaga kulabirira tasobola kwerabirira kiki bagamba bakiyisa mu nsonga ndala ajja mulabirira mbu nga ddota we bwe yagambye mpaka bwe nalabye sister we mbwe sister we naye singa bukyenjala naga nti kati Pretty Nicole obuuno osimanya ate amugweso tetuyinza okukola Bruno K sisuubira fena nakazi wekuna bagenda kujja mutaasi omukulu manager Roger ku birthday y'omukyala Spice Diana yapostinze ku Instagram ye a very long message jandoza bawuza nti no waliwo separation simaya Pretty Spice Diana kwawukana na manager Roger oba mwerimba simanyi tebiri omugatambuza naye mwerimba yapostinze ya 2 years of greatness together keep shining Spicy this is a journey far from over era nategeeza nti more music is coming kyemmanyi nga benakugamba Spice Diana kimanyi bulungi nnyo nti bwe tugenda mu bya music manager Roger asobola mu managinga ne bwe tugenda mu bya full body massage waliwo owakasente yagula Range Rover naye onaamutegeera byabyo ebyekiyaali kati n'oli naye ayinza okubanga naye ali awo naye olwa kyensuubira okuba nti wali omu kati bakola ki oluba be yatugamba nti show gye balina yokka eri mu January eri omwezi gye balina yokka era bwegwa weeti bayinza okukola ki ekyo tokibuusa maaso kubanga
tulinde show era omukulu manager Roger n'amaliza ng'agamba no rumors, no whisper or outside noise will erase the bond we've built or the journey we've shared. Nga yeewozaako nnyo. Mwe mukuba mupepe mulekaane olugambo mwekuba obwama mulekaane tebajja kukola ki? Tebajja kwawukana. Ekyo nze simanyi. Okusinziira ku bituuse ku bayimbi abalala kyensuubira abakati abaliwo nange singa abantu abo mama sisinganya manager Roger nodde okwogera naye singa amaba sisinganya siza byeyingizaamu naye singa amaba sisinganya naali badde mbagamba nti ekituufu kiri nti bo nga bo okwedeetinga manager n'omuyimbi sikirabamu buzibu naye kirina okubaako wekikola ki wekikoma bwe kiba nti kituuse stage all along nga manager Roger tabangayo okugamba nti Spice Dana agenda akula okitegeera bwe kiba nti tasobola kubeera nga amwanjula kati nti ye mwami kiba kitegeeza nti manager Roger alina okukitegeera mu bwongo nti alina okuleka Spice Dana n'akolayo namovinga on then ne baba nga bakimanyi nti they've had enough of themselves ekyo kikoze eki kyaggwa yes kati n'amanya nti Spice Dana ayolekedde okufuna omusajja azaale naye era bayinza osigala nga bakyakola music naye kati bwe batandika okukiteekamu ebyokulimbalimba biri bisobola okubaawo nze nkugambye pe yali bibaddewo mbirabye emirundi mingi naye balina okubaako bebakimwe kati option eyokubiri bwe tuli kati saawa yakakati bwe baba nga balaba tasobola kweta nga buba in action babayo balangirire kuba balangirira dda naye balangirira bitundutundu okugulu okumukulira okola kulira beebuzaabuza bwe bato ffe twava mu katemba oyo kuba katuli babuufu ekikola ki ekimala baveeyo balangirire oba si kyekyo bwe baba basazeewo okubanda ekyo kikuyabe ngeri undercover basigala bwe batyo ekigenda okubeera very dangerous kubanga already Spice Dana already abasajja abakasente nabo bamanyi baagala okubeera ne baseremba nga tebalina sente zibaluma weebali okitegeera kubanga nga bali willing okubeera nti nno bamutwala omutima njagala okubuulira nti ekyo kyokka kisobola okuvaako Spice Dana okolaki okwakwana ne Roger era Spice Dana asobola n'okwawukana ne Roger ng'akimanyi tagenda kweyongera nnyo mu music ng'omusajja omu bw'abanga ddala yamugula Range Rover n'amugamba ati kiki kyonoonya ssente oba okitegeera ojja kukolayo byokoze mu myaka ng'emeka ssente zoonoonya kati manager Roger still era yaba akola kyavaamu nze ninza sho oba sho bwe naggwa nga tulyoka tumanya ekiryako nga tumanya ekituufu naye okweteekako ekoko ate nze ebyo bibaddewo tubirabye naye lwakuba nti kariya ya Spice Dana kyo kituufu nti omusajja oli bw'aba amututte ng'amwawudde ku manager Roger kitegeeza nti aba agenda kukola kukakkana nnyo aba agenda kukka Pozi omusajja agenda mu managinga. Anti omusajja asobola okumanaginga naye n'omuyimbi tamanaginga kanti oli okubanga era oli w'ekyo. Naye bw'oba okiteekamu amateeka olaga okukola ki nedda kitegeera biri birina amateeka gaabyo. Katubasabye era yemu ku nsonga lwaki ndowooza yafunayo omugagga ng'eramu ku mateeka ndowooza. Funa mugagga. Anti kugamba kitegeeza manager Roger era naye alina waakoma. Kolevo ya Spice Dana mu promotion. Okitegeera paka bikwatagana ssente. Tubalaba bagenze ba Diamond Platinum ze. Biki kinzo kwanga waliwo omugagga akola connections ezo nga Roger utatuukawo. Okitegeera kintegeeza. Kemunange nze bampeddeyo. Obeddeyo. Kalidde sumulula kasawo tunyene kuzizo akayimba kamayi pulira nange kalidde baby mpulira nnyo all right kale ndowooza tusiibule ate enkya